ogenda kutukwata ogenda kutuchunya mutukoze buli kimu mutufudde ng'ebitagasa okumanya muli bajega nnyo mumala okola ebyo byonna ebyekigwagwagwa ate ne mulowooza nti muyinza otukwata mutu negotiating ze tubeere nammwe mulowooza tuli basiru ku myaka emeka we bagendera mu lutalo era lwaki balowooza nti bwe bagenda mu lutalo singa tuluzinga obukulembeze wantu wayinza kuba olutalo lulala kuba munyigiriza abantu okukwata omuntu akulira security y'omuntu lwaki tokwata oli bw'abanga Kyagulanyi Robert Ssentamu kive mu Uganda mukiteeke mu tteeka kuba n'abakabulu bakiteeka mu tteeka teri nsi mu ggwanga ng'amagye ge gatulugunya abantu bannansi emyaka gyonna Museveni yalimba bannansi nti they are professionalizing the army. A professional army ng'ekwata abaana abatanaweza myaka 25. A professional army tekisoboka kugamba nga nti kutosobola gamba bannayuganda nti mulimu abamu nga sente zonna tuzibawo okutuwa the best n'okwata omuntu n'omuwamba n'omukuba Waiswa Mufumbiro nga ye deputy spokesperson ow'ekibiina kya NUP yeekokoola abaana engeri gye bakwatibwamu ba foot soldier era ng'essaawa ya kakati wetwogerera olunaku lw'eggulo mwalabye ekyabaddewo bawambye omwana mulenzi amanyiddwa nga Calvin Tassi naye nga abasinga obungi mumumanyi nga Bob Giant tebakomye muwamba era nti nno bagenze n'ewaka eri ejjinja mbu ne bakuba buli kiramu gemawulire agatambula ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako ate munange byonna nga bigenda mu maaso ye General Erweru Peter aviiriddeyo teacher Fred Kajubirumbuye kino kiddiridde teacher oluvannyuma juzi wano eno yali nga akola live okumugambako nti munnange wandisigadde eri gy'obadde nti munnange essaawa yonna amuviiriddeyo. Simple advice to Lumbuye. My passport is here, Lumbuye. This is what identifies me as a Ugandan when I want to go to Turkey where you are. I know you are there. This is it. I have it in my full control. This is it. My son, Lumbuye. This is my passport. Now, I don't know what your agenda is, and I don't know whom you work for, by the way. I don't know whether you are trying to turn me against government or to turn government against me. But this is my government. I shed my blood for it. There's nobody else who can talk about this government more than me, because I shed my blood in it, for it, when I was in Koila Logi. Now you people, like Lumbuye, my son and others who are in the diaspora, and even within, please, let us promote peaceful coexistence in our country. For this is our only country we have. We do not have another country. It is the only country we have. Please, whatever the case, whatever the differences, but this is our country. Let us make sure that everybody comes to Uganda and lives peacefully. Leave the issues of generals to generals and the issues of UPDF. You don't know anything about UPDF. Leave it to us. We know it. We know UPDF. We have been at it, and we shall continue to be at it. Please, my son, Lumbuye, and the rest, please, just do your things. Make your money your own way, but don't use our names. Thank you very much for God and my country. Time will tell. Banji nnyo abavuddeyo ne bakola ki? Nga babaawo n'engeezo. Era ne bavaayo ne boogera ebikankana. Naye munnange essaawa ya kakati wenjogerera obuuza nti bali ludda wa abamu munnange ze mbuyaga ezikunta. So bagamba nti alina amatu awulire ate era Muganda agamba mbu embuulirire tefa yonna. Byonna tulikomawo abali baawo munnange oluusi ebintu nga bitambudde mu ngeri endala. Nga tuvuddeko eyo y'omwana mulenzi Sami The Mighty Family naye nga amanya gamatuufu ye Sam Okanya avuddeyo ne yeebaza Secretary General omukulu David Lewis Rubongoya nti munnange essaawa eno embeera mwale nti awo nno kale. Era omulimu gugenze bulungi. Njala kwebaza pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu bannange weebale nnyo weebalire ddala weebale butango oba n'oyimirira nange mwene embeera n'omanya nti ensonga ya bujjanjabi nkoleddwako bulungi
nebaza abasawo abankozeeko mu ddwaliro Ensambya bannange keya y'amaanyi era mbadde nsaba ne wempona bagira bandekako wano banzigyewo mpaka ku protest voting wane webale butangoba wanambudde nga bantwala ne mukuvaayo namwe munsonyiwe sinza ategeere nnyo omujjanjabiza lwange omude webale nnyo bantu bebalire ddala tuyongere okumusabira abe nga assuuka bulungi nnyo bingi nnyo nga wenkugambye nti ebitambula ate ffe tubaawo okubanga tugakutuusaako mu bujjuvu bwagwo. Tunuulira ensonga ezigenda mu maaso, tugendeko ku nsonga eza Honorable Shamim Malende. Ensonga za Shamim zize mu kaseera kabi, kaseera ka kazigizigi, akaseera wakati nga agoba okuba nti akwasa kaadi ng'ensi yonna imutaddeko amaaso. Ekyo kimu. Ekyokubiri, obutakkaanya tekyewuunyisa. Ebe banga limumala nga muyinayo emitwe ebiri kitegeeza mukyasobolera ddala okwawukana ne mu ndowooza ku nsonga ez'enjawulo. Ekyo kye kibafuula abantu, naye obutakkaanya bwe buba buzze obukutta otya kye kikulu. Awalan abantu abafumbo bano ensonga buli ezijjanga z'abantu baali babaddeko ababiri, njagala okkirize nti tewali abeera mutuufu 100 ku 100. Tutunula eno ne tunula eno. Omuganda kyeyagaa nti tosala gwa kawala nga towuliza gwaki, kubanga tosobola kubeera mu issues za bufumbo n'osanga nga waliwo paati nga ntuufu 100 ku 100 ng'ate omulala mufu ku 100 ku 100, naawe obeeramu n'omukono in one way or another. Kyovula atugamba nti kyali badde kirungi singa baba basobola okuzzaawo ensonga eyo, kubanga bavudde wala. Tulabye ebifaananyi n'ebiseera ebyogerwaku ng'abantu obaludde bonna. So emyaka buli gye miwangaala gyonna kitegeeza nti n'ebizibu n'essanyu muba musheyalinze bingi. Naye Qur'ani etugamba nti wala tansawul fadla bainakum, embeera eyo ne bwebanga etuuse temwerabiranga kalungi kaaliwo wakati wammwe. Essaawa zino tutunuulira omusajja ng'ali mu kamera naye okujja kwe ng'amaze kuba nti akulaga nti nnoonyeza omukyala newe tubadde tulina okubeera bansibiddeyo, bw'ajja wano bawadde oda musibe. Kakati wano wonna mu kwetaawuluza musajja atu anoonya ebimu ku by'obugagga by'abaasigaza ng'emmotoka ez'ebbiri, naye atandikirawo obulamu. Abasazi b'omugambo waliwo amawulire munnanga gatali matuufu nti Foot Soldier ataafuna kaadi mbu atutte munne mu kkooti. Kino kizze kitya? Ono agambye nti ebintu ebyo yali yabiwulirako n'abyogerako nti abantu ne balowooza nti propaganda. Kakati bwino buno kakati agaliwo ku ssaawa zino luli nawulira olugambo ne ndubagambako, kati luno bikakasiddwa. Moshi Sendi Africana High Court Foot Soldier atutte Moshi Africana Sendi mu kooti. Oba mukitegedde ensonga ziva ku kaadi ey'Amakindye East 2 Road Councillor. Nakugamba lwo ba Foot Soldier abagamba Moshi teyavetingibwa, Moshi yatugwira mu nnaku 2 n'atugwira, kaadi ne zigabwa. Tuva mu bizibu tudda mu bizibu. Kati nze ndi reporter, abamu oyinza okugamba ate batoke. Katwagala mbe kugambe nga bw'okiraba wano, the Republic of Uganda in the High Court of Uganda at Kampala, waliwo n'ebirala wano eno, naye ng'ennaku z'omwezi 17 Septemba 2025 ku ssaawa 6 lwe bagenda okugasimbagana. Ba Foot Soldier baatabuse. Nawuliddeyo abazze independent ate mbamanyi bakuba abasinga sinnababoogerako, n'empulirayo abaakubye emmeeza. Kati baabana abamu bagenze mu kkooti. Biibino ngenda nabbikuteerako awo. Kati Moshi naye era ekirala waliwo bambi bwe batanominatinze abantu baffe aba NUP
baŋŋambye Kamuli gye nnali eyo mu kalulu ka 2021 ne nkolekitinga DLR forms zonna n'ekitebe ne kinneebaza. LC5 chairperson teyanominatingibwa. Can you imagine? Omuntu owa district omulambo owaffe n'atanominatingibwa ate si yoyo yekka. Bano bakansala baani abo bangi tobala na kubala. Tebanominatingibwa. Abamu ECA yakyankalanyiza, abalala baligestwa balya ssente ne bakyankalanya akasonga nakoogerako. Ne mbagamba mushalinge, simanyi oba mwashalinga. So kati ensonga ya Moshi ebintu bitabuse. Kyokka neema kindye East wennyini Nyeko yalindira ddala munnange ng'abantu bamaze okujjayo expression of interest forms n'amala okutuula abantu ne bagamba Nyeko waali alabye akaseera kavuddeyo n'ava mu race. Mumuyita muzira, nze simulabanga muzira. Yava mu race kati awo ebiraka birina okukubibwawo kuba twetaaga omuntu ow'amaanyi anaatuwanguza. Naye engeri gye siri kitebe sigenda bigenda nnyo wala. Nawulidde era Nyeka ali eyo mbu yeemulugunya. Tujja mukwatamu lumu n'ebyo gyebiri. So ensonga ezigenda maaso nnyingi. Muganda wange Bobby Giant ttaano wange bamuwambye. Olunaku lwe baakwata gundi Eddie Mutwe ne bamuleeta mu kkooti ey'awana e Kampala n'akireewo. Ne nfuna amawulire nagajja munda nnyo ne ŋŋamba eyo fayiro simanyi eya parade simanyi ey'okukola exercise kwe bagenda omumalira buli muntu basobole okulaba nga ffenna batumalira okwo ttiimu ya pulezidenti bagiwike. Lusi otwogera bagamba gundi asala ekigambo nga tuvuddeko eyo omwana agambye nti bw'olaba Bukenya akwatidde mbu bebekulu ebendera y'obusiru bannange si bigambo byange njagala mbiteeke waawo naawe owulirize. Olaba Bukenya omusiru wa Katonda gwe tumanyi obulungi akwatidde bebekulu bendera y'obusiru alaba nti Lukwago talina kyakoze. Lukwago ogenda tuleta inginiya bali mu ezo tomuwona ebbanga lyonna ozotuukiza bigendo bya Museveni. Olaba Bukenya akiikiridde mukama wo musiru bebekulu navayo nayogera statement ye tagenda kulonda agenda kulonda inginiya bali mu ezo. Lukwago ogenda ebyo weekalakasa niweekabya obuziga bw'ekirogo bannakampala mpozi nga mulina mmindi ku mutwe nga babanya mitwe. Inginiya wuuyo mukubi wa pulaani bulungi agenda teekerateekera ekibuga. Olaba depute w'obusiru akutte bendera eya bebekulu abayo n'agamba agenda kulonda inginiya bali mu ezo. Luno lwakunyuma inginiya kasima kokka ninga Kampala ne bannakampala obwesige babukutaddemu. Olaba n'abasiru no beyunze ku mugendo betumanyi obulungi nti obusiru babukwatira nsawo bebekulu ne banne ne depute we. Mujja kiwulira inginiya Kampala yiiro mu Kampala era nga twabagambye nti kati this time around emberanyi ziri wakati wa munamateeka ne inginiya awo ono zigenda okwabika bulungi nnyo balabe ani naye nga byonna bikyagenda mu maaso. Abantu banyiivu naddala abaami waliwo abakoze analysis ne bagamba nti omwami wa Honorable Shamim Malende kale balina engeri gye bamwogeddeko talina kyali omukyala ku Ssebunya abantu bavuddeyo ebiri wakati wa Ssebunya ne Honorable Shamim Malende kiraze amazima nti abasajja bangi tuyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa ne tufa ekisiiri era kijjeeyo amazima nti buli muze mubi abakazi gwe mulangira abasajja nti tugukola nammwe mugukola yoba bwenzi ate kyagamba nti tetwenda kumbwa twenda kubakyala ngamba abasajja nga mutwangira obwenzi namwe kitegeeza mukola obwenzi okuba nti bwaba nti nno mumalira abasajja batumalira ebiseera nammwe mutumalira ebiseera
ekibantu kuba nti nno sajja tuli bayuuza nammwe muli bayuuza buli muze mubi kazi gwe mulangira abasajja nammwe mugukola kyeyolese bulungi nnyo mu nsonga za Ssebunya ne Honorable Shamim Malende. Ekyokubiri nsaba Allah era uyu musajja nsaba omiinise gamba nti amiina. Nsaba Allah basajja ffenna wallahi musajja ennanga olina omukyala nsaba Allah akugabirire era akuwe ku nsimbi ezisinga ez'omukyala wo. Teri kyabulabe eri kintu kizibu nnyo nga kuba na mukyala ng'akusinga ensimbi ne status. Wallahi kimenyamu. Kano kabiri nagaye ka abasajja abakyala nvuka tojja kukategeera kimenyamu. Nsaba buli musajja Allah amuwe ku nsimbi ezisinga ez'omukyala gw'alina. Abakazi batonde batabena kuba nti nno bakulembera. Sajja tulina okuba nti tukulemberwa ffe tukulembera era abakyala mulwanye nnyo okuba nno mwagala okuba nti nno mukulembera si kyammwe. Kyenva olaba ebintu nga bino kyamimainde kyakoze Ssebunya bituukawo kuba mwagala okuba nti mukulembera. Allah yatonda ekisembe ekisajja ekina kuba nti kyekikulembera kyekifuzi. Mu bitabo byonna ebyeddiini musajja musiraamu naye ddiini zonna zoogera ku kigambo kimu omukyala alina kubeera submissive. Simanyi Oluganda lunsumbuwamu. Mulina kubeera submissive to your men. Mulina okuba nga muli bagonvu nga mugondera abasajja bammwe so si kubakulembera. Banga ne mwana bange mwagala okuba nti mukulembera bino bintu bikyatuukawo. Olwaleero bw'osanga abasajja bonna saabalenzi abasajja abasinga ekiriwo omusajja tulina ebizibu bibiri: bwavu n'amaka. Amaka kyeki ye mukyala gw'olina ewaka. Era singa wajjayo omuntu asobola okukola eddagala omusajja bwe balimu kuwe walimira obwagazi bw'abakyala buggwawo abasajja bonna abaitibwa abasajja bonna bandiriguze ne balyekuba kubanga ennaku gye tuyitamu ng'abasajja wallahi nnene ne tufa ekisiiri. Ebintu bino abakyala njagala mubiwulirize. Eddoboozi lyammwe liwulika mangu nnyo nga mukaabye nti mutulugunyizibwa. Abasajja tutulugunyizibwa nnyo naye tetulina bwe tuloopa. Kibe kyakuyiga olwaleero abasajja mwenna mulekerawo okugwa ku nkonge kubanga mwagala osanyusa ekitundu ekiyitibwa ekikyala. Never. Mulekerawo okugwa ku nkonge kuba mwagala okuba nti mwagala osanyusa ekitundu ekiyitibwa ekikyala. Never. Ekyokubiri omukazi njagala mukimanye mu butonde bwammwe temulifuga musajja. Omukazi ne woolibanga olina ssente zeekana zitya tolifuga musajja. Ekyokusatu teri class is not status ya mukazi yenna nga talina musajja. The highest status, the highest class of a woman is being married. Singa Zari tarwani tagobeera Shakib. Amagezi amangu gajje. Singa Zari tagobeera Shakib. Anoonya ki kujjuza class nti mukyala gundi. Muganda wange Ssebunya kyakutuuseeko guma toli wekka mu nsi eno. Sajja ffe tulina okuyitamu. Abasajja tulina wala bakatapira majegere ejja neesimule abagenda okuyita ekkubo neesigula enkonge neetema enjazi neekola bunya ekkubo bagenda okuliisa. Buule limala okuggwa wallahi teriyita kuba ijja terakakkalya ye musajja in life. Twerekereza bitulina okuba ntufuna nga tutobera abantu baffe kasamala okutuuka gye balaga. Wallahi ffe tufuuka bisooto kyevala n'omubiseera ebisinga tukuza abaana ne bakula omwana afunamu kasente asinga kawa nnyina. Oba agenda kuba nti omwana agenze Bulaaya aleka wano taata n'atwala mama we ne babeera naye Bulaaya. Taata gwe n'osigala nolabirira amaka. That is man. Muganda wange Ssebunya, you a man and life has to go on. Era ojja kubeerawo. Naye abakazi
mulekera kugamba tusajja tuli babi nammwe muli babi. Nsike TV toyirabira kubanga subscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereva mawulire ojja kubanga ogafuna era nja kubanga nga kutuusaako wonna wali wonna wosinzidde sigala naffe tova.